ngenda nze Waso Emmanuel ndi ku Lifeline Medical Center. Muli mutya aba YouTubers community. On behalf of the YouTubers community, twabakiikiridde Dandoza eating the African way wuli. Okitegedde? Omukulu Uncle Nicholas. Tuze kulaba mulwadde. Nicholas omulwadde omulengedde? Mulwadde mulabye azaamu amaanyi. Abaana bade batidde nga bagamba ebyenda biri bweru. Okimanyi ate mulwadde n'ateekayo video. Ne beewuunya. Sooka okitugambeko ekyo omulwadde video gye bataddeyo eyo nga nnimu twagikoze ddi? Video eyo twagikola ndoozanga weeks 2 emabiri. Kuba wasaabuludde statement yange. Nabagamba the guy is very sick. Tumusabire bannange mu dakiika 5 ng'otaddeyo video. Diba? Nali nagiteeka ku date kuba namanya nti ogenda mu ddwaliro. Nojwa premier set. Nga nenjwa premier set. Kwegamba saagala yatecha nebeere dormant. Ekyo bakulita kye tuli. Nkitegera bulungi nnyo. So video eyo twagikola nga weeks 2 emabega. Okay. Nensala nti naabeera mu ddwaliro kubanga eno program ey'eddwaliro era nayo nalingi. Wali ogimanyi? Olwala bulungi. Tolwala nganzo ogenda okulanga ne bulwadde obumanyi. Sebo yeetegekera obulwadde. Endwadde z'abagagga ezo. Yeetegekera obulwadde. Weewaawo. Anyway, abantu bagala kumanya ki ekikuluma Uncle Will by XxL Media. Balamusizaako mwenna baganda bange abatulaba. Okay. Ku Waso Emmanuel. Yes. Mugamba mutya kansubireyo. Tuli bulungi. Ekinnuma nalwala appendix. Appendix kye ki? Appendix kabeera kantu nga kalinga ku kyenda wano awasemba. Katundu mu lubuto. Yakati Nicholas, gwe bito bitegeera mwagana okusoma. Biology. Appendix mwagana ogisoma. Gezaako okulowooza naye ndo. Ofumiitiriza. Mbadde mazina bwanne bayogedde appendix mbadde manyi kabeera mu kutu. So kati ebbanga libadde ddene nga ngenda mu malwaliro ag'enjawulo. Yes. Kirwadde tebakiraba. Paka finally. Paka finally nenfuna omusawo ndowooza omutuufu. Wano nga ku kundi wenda by'olina basaze. Waawa. Maama nyabu. Wow. Wano eno bwe babaaze. Mbadde bakusokoddemu ekyenda. Nabadde mpulira babisika bwe bati. Basika bwe bati nga Mukama. Ebyenda nga babijjamu. N'owulira omutima nga gugenda. Nagenze mu theatre ssaawa 4:00. Nevaayo 6. Saa 2 ng'oli mu theatre. Nga bankolako. Wateredde kati? Sinatereera kati ondaba mpulira njala kusesema. Njagala kamunguluze mungi. Okusesema olina okunywa caayi omukalu. Simanyi mpulira epukumiri okumumanyi nga baakakusala. Mbitegeera. Naye ojja kutereera. Naye bagambye ku kyava. Bakubidde ku kyava? Appendix yange yaliko akantu ng'akantu kaali kakwatirawo nga bulinga buwale. Kati nga bukiremesa okutambuza oba emmere. Olabika walya steel wire. Simanyi oba kiki. Kitegeeza omaze ebbanga olya emmere erimu obuntuntwe obwayabwayo obwo ne mugenda nga bwekuŋŋaanya mpola. Alabika alya nnyo n'eŋŋano. Obulwadde buno eŋŋano eyinza obutamulwaza nnyo. nabufuna dda emyaka ng'ebiri emabega naye nga saagala genda ate bajjanjabe ekintu kye batamanyi nga bwe ngenda mu malwaliro tebalina kye balaba bangamba oli oke nengezaako okebera aniya okebeza kidini okebeza liva nga bangaba byonna biramu nembaga byonna biramu kale lwaki nsuba seebase nsuba nekyusakyusa obulamu buganye. Malwaliro ntambudde mu mangi sijja gamenshonga kati. Naye nga baganda bange mwenna abatulaba mwebala kunsabira sajjale yawedde. Okay. Omanyi sajjale bweggwa ate wabaawo healing time. Eyo ey'okuwona. Kubanga waliwo okukubaaga ate era ne bakuddamu. Eating the African way. Abamulabira ku Waso Emma oyo omusajja bamuyita Eating the African way. Ayina YouTube channel ekola ku byokulya emmere. Enfirika sawa binamba mulya mmere kikaki naye mwana amaama ojo nkyazeeko tulya emmere. Tujja kwogera sawa. Wako omukolera wa nkyazaako. Oyagala nze nga. Lw'oyagala nze oba tewali sente nga tuteekamu ze tuteddemu nga tulya emmere. Kati gongamba ky'oyagala okulya. Kye njagala okulya. Tukikola. Tulya eki? Ky'oludde okulya. Tutumye wa safe board amalettere. Njagala gy'afumbye.
tuyinza okulya tusoke tuyinza olya embuzi tuyinza olya ssekoko tuyinza okulya kyonna kyosazeewo kwe tukiri njagala nnyo okulya enkoko enkoko oyagala ya boyiro oba ensiike yonna gye tunaalya kiwedde njala tufuna olunaku ewaka ewammwe tufume nga tugenda kulya kiwedde oŋŋamba byonna byonna tugenda okwetaagisa kyawedde dda era abanasobola okuneegattako gyamwegatte ku youtube channel getulya emmere bonna n'abalaba banyombesa olya weka biki luno keka n'akaseera tulye ffena lwaki wasalawo ku youtube channel zonna ziri mu ggwanga noga gwekokolera kulya mmere nayagala okubeera obwenjawulo ku balala bakola amawulire abakola lifestyle so emmere teyaliiwo olaba abasinga okukola emmere bansi za njawulo ate bajja ne bakola eyaffe eyawano nze nasalawo nkole ekitaliiwo kyebaita eating the african way mwana wamo neyagaza ku channel ndabako otekako ebikola bya muwogo byamuwogo ebyalumonde ebyensujju mululuuza byonna babirya tebiri sa expensive ebintu ebyo biri naye kiri oba okyagala okikola nti okyagala olizotunira nnyo zotaddemu bazi ojja kujjamu naye otunira okusomesa love and teaching wow kati njagala kubanga kulaba youtubers community representing abantu bonna abali mu group kulwa munnaffe omulwadde ali wano soko kiddemu mbuzeemu omanyi nange oluzungu ngenze nduyigira mu community naye simanyi on behalf of the youtubers community represent them there ekinnemi okutegeera mu mutwe kuba ffenna tuba mu community yeemu so tusazeewo okujja ku lwabwe kyekyo kimba nitegeeza kati bakuba kabuwa ku lwabwe banaye mwenna abatulaba munnaffe ebizibu byayise mubirabira mu bimanyi naye kyemanyi tusobola okukwatira ewamu netufunayo netukwatako mu nsawo zaffe netumuwayo ketusobola otta Katonda kyetaaga kuba nti tulina nnyo naye Katonda kyetusobola okukola omukulu ono bamulongoseza appendix sikamanyi bakayita naye bakayita appendix akatage bagalo bladder appendix nagisomako eriranye stomach mu digestive system ekikulu kya byonna nti akantu keyalwadde kali mu lubuto kati abantu awo ndoza mmere bweva mu appendix ngeri kugenda gyefulumira si bwe kiri ekitabo ninamu nabaga musomi mwagana okusoma bulijjo gira emmere nga obuto lukugulumba si bwe kiri ate kati kitegeeza gubadde ogenda mutoyo omulundi gumu weeks 2 weewaawo so yes so XxL media ojja kuba bulungi bulati obubaka bannaye gundi abuyisizaamu fitting the african way president obubaka bwa president ngobedda munonya ku simu simufunye liam naye kati just know buli omu gyoli sabira youtube munnaffe yomanyi youtube community ye community gitasa okulaba ey'amaanyi buli lunaku kati ngeri family gye okulaba buli lunaku amen kale tukusasiddeko XxL media weyunge mpola amina sebo eating the african way sanyisa okulabako inze naye mbadde mbalindidde wali ku pate eddako outing eddako ng'ofumba webake kale